bannaffe bangi bamachete ya Siini, Bayoko Kato, ba Sheriff Kalanzi n'abalala bangi, ba Olivia Lutaya ababaka baayo si basirikale naye babawozesa mu kkooti z'amagye. Kati yakagwa mu buzibu obwo ompya ya Dr. Kizza Besigye kyanaku nnyo, naye nakiyambye okwongera okushininga light oba okwongera okwoleka obutali bwenkanya n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa gavumenti ya Museveni. We condemn that. That is a tool that Museveni further strengthens to entrench his control over the judicial system. Recently, you saw that military tribunal, aka court, denied Besigye reference to the constitutional court. Kikiri mateeka kimenya semateeka okuwozesa omuntu atali munnamagye mu kkooti y'amagye, naye ate ekkooti yennyini yamuganye n'okujulira oba okutwala ensonga eyo mu kkooti etaputa semateeka. Balinga abagamba nti ayo kkooti y'amagye teri wansi wa semateeka, oba tebakkiriza nsonga yonna yonna genda mu kkooti etaputa semateeka. Already we know that there is no possibility of appealing from the General Court Martial to a civilian court, which is wrong. So you can imagine the injustice and the oppression Dr. Besigye is feeling right now. He can't refer his matter to the Constitutional Court. He cannot appeal in a civilian court. Actually, I have asked Right Honorable Joel Ssenyonyi and our parliamentary team to come up with a private members bill to amend the QPDF Act to ensure that there is a window for appealing in a civilian court. Twasabye timu yaffe ya parliament ekulemberwa Honorable Joel Ssenyonyi baleeteyo ebbago ne bakubadde banalirwanyisa oba ne baliremesa oba ne beliyita, kubanga that's common sense. Museveni ayinza ogano lisaako mukono, but we need to go on record to making sure at least abantu bakirabe nti tugezaako okutaasa bannansi. This is not only for civilians but even soldiers. The soldiers out there know that that is a tool of oppression and control. You will disagree with your senior, you will go for the same woman or same man, and then they will use that against you. So many soldiers are rotting in prison, courtesy of General Court Martial. They cannot even appeal to the civilian court. So twagala ebbago liyambe si bantu bokka naye n'abaki n'abasirikale. Abasirikale banyigirizibwa, abasirikale tebalina mirembe. Mwe basirikale mmwe twagala bataasa naye namwe mulina okwebereramu. Twagala kuleeta bbago nga musobola okujulira kati odisagringa ne mukamawo ku nsonga yonna yonna ne bakutwala mu General Court Martial. Bwe bakutwala mu kkooti y'amagye tewaliwo chance yonna yonna kujulira mu kkooti y'abantu ba bulijjo. Kwegamba mu Court Martial Museveni is the Chief Justice. Museveni ye Ssaabalamuzi mu kkooti y'amagye eyo. Tukivumirira naye tetugenda koma kukivumirira, tugenda kufuba ikola kyonna kyonna kye tusobola okulwanyisa enkola eyo. Basebo ne bannyabo, twagala okubajjukiza mu mwaka guno. This year is like no other year. You the leaders that are here, you know it. This is a called an election year, but I've encouraged time and again that we call it a revolutionary year. Guno mwaka gwa kukyusa bintu, gwa kupangulula bintu, gwa kuyiwa bintu. Naye nsaba tuleme kikomya mu bigambo buli lunaku olukya njagala obeere ng'obala ennaku. Tezikyawera 365. Tezikyawera. Kati olwaleero twakalyako ennaku meka? 16. Tukyeyongera mu maaso. So use it every day. Sensitize people. Organize. Moganizing bye balaba, moganizing bye batalaba, moganizing ebyokulonda, moganizing ebyokuzoganya. Banaye mbagambye emirundi mingi nti tuli bayeekera. So mu operating nga abayeekera, kubanga tuli bayeekera twagala kujjako dictator. Tuyinza okuba ffe tetukkiriza mu kuyiwa musaayi, kati
tuyinza okuba tetukkiriza mu byakwata mundu kati naye mukole buli kyemusobola okukola, mukole buli kyemusobola okukola, kuba luli yali Ssejjirinya ani amanyi addako, era tetumanyi tukyebuuza, tetumanyi na kituufu kyatta Deputy President waffe wa West. Enfa z'abantu zonna zigenze zitankanibwa kuva mu Zaata ba Dr. Cyprian Kizito n'abalala. So mukole buli kyemusobola. Let us do everything that we can, ladies and gentlemen. Now, coming back to our new appointees, I once again congratulate you. We congratulate you, we welcome you, and we are excited to work with you to transform this, our country. I have a feeling that your energy is what we've been missing. Now we are here. Let us do it. These people are excited. We are all excited. The nation is excited. But I want to remind you about one or two things. First and foremost, for us in the National Unity Platform, the leaders are the servants. The leaders are the bosses. Abakulembeze baweereza, abakulemberwa beba boss. Let us constantly remind ourselves about that. We believe in servant leadership. That's what is supposed to make us different. So kindly be servants, don't be bosses. Not servants, at least tuli ba Yesu tetunaaza bigere. N'ebisigadde byonna byonna tubeera bawuliriza era tubeera baweereza eri abantu betuweereza. I want to remind you about our values. Those values, we write them everywhere because we want them to be remembered, like the 10 Commandments. But even if we write them everywhere, you've noted that some senior leaders have actually not grasped them. So I encourage us to not only cram them, but to practice them. That is the biggest dream for me and for the entire National Unity Platform. Katika ngende kwa Deputy President, in fact, in particular, Owawano, Deputy President, Owa Western Uganda, Comrade Lewis, ne Comrade Katana, banabikubulira nyabo mu Lunyankole Lukiiko. Niyo bakabangu balero njagala esira disimba ku Deputy President waffe we Buganda. Sebo tukwaniriza nnyo. Twebaza Katonda olw'okutukuwa, tukwebaza olw'okukkiriza obuvunaanyizibwa obwo. Tukwenyumirizaamu, tukukkiririzaamu, tukwesiga, naye okusingira ddala twesiga omutwe gwo. Omutwe gwo tugwesiga, twagala kwesiga kati mutima gwo. Nkidamu wano mu Buganda wonna ne mu Uganda yonna tewali ateesiga mutwe gwa Muhammad Muwanga Kivumbi. Tewali abuusabuusa nti gw'omu kubasinga okutegeera ensonga ez'obukulembeze naddala ez'ebyenfuna mu ggwanga lyaffe, ate nga ekizibu ekisinga bwavu bw'abantu baffe. Kati twagala okwesiga omutima gwo. Ekitona kye tulabyeko, tulabye okugezesebwa kungi ne tulabye okuyitamu n'okusigala waggulu kwonna. Ekyo tukwebaza. Kakati ate obwesige Abannayuganda bwe bakuyinamu bukubisizaamu emirundi mingi nnyo. Tusaba otutambuze bw'otyo, tutambule bwe tutyo. Twesiga amagezi go. Ne munnange tubadde n'abagezi abalala, oke twalowooza nti bagezi weero oluvannyuma twakugeeza. Si bagezi nnyo nga bwe. Njagala ssebo okujjukiza tuwane Buganda gwe mutima gwa struggle. Wano we twagala osooka okuwamba wano. Kati twatuwaawo. Katulina kusinziira wano. We musinziira oba tebateredde, eri gye mugenda wajja kucyankalana. Museveni bwe yamanya nti we tusinziira tukabukyalinzeewo,
n'ayagala tukyankalanye kubanga bw'oba ogenda kubuuka oba olina okubeera ku flow ngeri faamu. Bw'obeera ng'ogenda kubuuka ng'osinziira ku flow etali faamu tosobola kusinziira bulungi n'obuuka n'ogenda wala gyoyagala. So Museveni amakinga sure wano akyankalanyawo yimirire pembe eno nagisikawo nasaawo eno nagisikawo ng'ate ebiseera ebisinga agulangule. So ssebo tuli wano mu Buganda twagala okutereezaawo tusobole ng'okusinziirawo tutereeze ewalala. Oli musajja Muganda tukusaba ennono yaffe ogitambulireko ogiyigirize n'abalala. Wano mu Buganda twakuzibwa tuyigirizibwa okuba n'empisa okuba n'obuntu bulamu naye n'okuswala kintu kikulu. So ssebo twesunze okulaba ng'otambula n'ezo values. Gwe chairperson waffe owa Buganda Caucus, gwe chairperson waffe wa Public Accounts Committee, era otukulembedde ebifo bingi n'otukulembera bulungi. Kati ate kino twagala osseemu n'amasavu kuba twagalamu amasavu mangi. Ffe abasinziira wano mu Buganda tubadde ne challenge. Munaye kyatuzaalibwamu ffe abantu bano twagala nnyo ennono yaffe, twagala nnyo obwakabaka bwaffe. Era deputy president waffe wano yabeera president waffe mu Buganda ng'owa West yatwala mu West n'ewalala. Ne twafuna obuzibire buvuddeko nti mu kifo ky'otugatta Tunnamulondo ate nga twabulibwa bwalibwa Tunnamulondo. Kwegamba munnaffe ng'alinga Magwaya ng'alina kweteba bweteba. Sebo tukutuma otugatte ne Namulondo otugatte mu Bwakabaka improving enkolagana yaffe. Njagala okutika obubaka buno butongole obutwala embuga obagambe abatwogerera si be baffe. Singa tufuna omukisa okweyogerera twandigwagadde nnyo tweyogerere. Naye engeri gye tukuyina ate ng'oweebwa bulungi nnyo ekitiibwa ate nga gwe chairperson w'ababaka bakiikirira ekitundu kya Buganda tukusaba otuseeyo obubaka bwaffe nti tuli babulize.